Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero kyagadde mbawe ku ddagala lino mwenna libayamba omwami n'omukyala ligenda kuba libayambira ddala bulungi nnyo. Eddagala lino ligenda bayamba kwegobako ababateekako emimwa, kwegobako olutwe, ababeera baboogerako, ababateekako ebigambo eby'enjawulo ligenda kuba libayamba bulungi nnyo. Ngoye mukimanyi nti abantu ebiseera ebisinga osobola okubeerawo nga buli kaseera bakusaako ebyo ebitali birungi. Yegwe bayita omubbi, wabaawo ekibadde ku kyalo bakiteekako ggwe, ebiseera ebisinga olwo luba luyitibwa lutwe obeera oluyina. N'olwekyo kikulu nnyo obeere ng'obejjako abantu abo, obeere nga wejjako olutwe olwo, eddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala bulungi nnyo. Ate ggwe bw'obeera nga otuuse okufuna obuntu bwa white mu njala, kimanye nti ate olwo olutwe lwo luba lugenze wala, obeera ku mimwa gy'abantu buli kaseera babeera bakwogerako ebitali birungi, ebirungi, ebibi, ebya buli kika babeera babiteeka ku ggwe. Kati n'olwekyo kikulu nnyo onaabe ku ddagala lino. Nkusookera ddala teeka ebbaafu awo ebbali, nkusaba ofune bukumbu. Funa bukumbu oyo obeera ng'oggyako obukoolakoola obwo wamu n'obusigo, teeka mu bbaafu. Ofune ebbawolola naye muteekemu mu bbaafu omwo. Ofune akambula, funa n'akambula nako kateekemu. Ofune ebbombo, n'ebbombo liteekemu. Osobola okufuna obutiko bwennyini, funa obutiko. Osobola okubeera ng'obuteekamu obutiko obubaala. Obutiko obubaala bubeera bubuze, funa ettaka eryo lye bayita ebikanja, ebyo ebibeera awo wamera obutiko obubaala, bifune biteekeyo mu bbaafu nabyo. Kati funa eddagala eryo nga bwe ndikugambye wamu. Nkusaba obeere ng'oteekamu amazzi. Bw'omala oteekamu amazzi beera ng'oliyengera wamu, liyenge. Funa w'onaabira, beera ng'onaaba eddagala eryo. Osobola okufuna w'olinaabira, tolinaabira mu kinaabiro nedda. Funako ebbali w'osobola oddinaabira, obeere ng'olinaaba. Osobola oddinaabira mu mbiriizi z'ennyumba, kwegamba ofuna w'olinaabira, tetenkanya. Naye nga kikulu nnyo obeere ng'olinaaba. Tonaaba mulundi gumu, naddala ggwe alina ekizibu ekyo nga bakwogerako nnyo, ng'olina olutwe lukumazeeko emirembe. Beera ng'onaaba. Osobola okumalanga wiiki, nnaku 3 ng'ojja kwegamba ofunidde eddagala eryo obeera ng'olinaaba. Ligenda kukuyamba okwegobako olutwe, naddala abakwogerako abakusaako ebigambo ebitali birungi, abakusaako omumwa, ng'obeegoberako ddala bajja kuvaako. Kati bw'obeera onaaba oteekeddwa okubeera ng'olaamiriza. Bw'obeera onaaba beera ng'oyogera ebigambo bino, gamba nti olutwe ndweyambuludde okuva n'olwaleero. Olutwe ebisiraani obutaagaliza mbyeyambuludde okuva n'olwaleero. Bawolola ambawololeko abo bonna abatanjagaliza, ambawololeko abanteekako omumwa, ambawololeko abo bonna abanjogerako ebitali birungi. Ogambe nti mwe abannemesa okugenda mu maaso, abanjogerako ebitali birungi, abanteekako olutwe buli kaseera ne muteekako omumwa gwammwe, okuva n'olwaleero munveeko bukumbu, nkuyege ku ggi. Oba ogambe nti munveeko bukumbu ng'enkuyege bwe yava ku ggi. Bw'otyo beera ng'oyogera ng'obonaaba eddagala eryo ligenda kuba likolera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.